kati ekyo kye kigenda okugwa ku Sseggona nga terunatuuka wa Sseggona. Yesebo nabadde nkubuuza Walukagga ku omusango gwabadde gugamba ki? Omusango gwa Walukagga bagujiddeyo ku technicality ya expiry dates. Era mu Uganda mwe muli ensi yokka nga ebiwandiiko by'obuyigirize bigaga oba biyitako obudde. Naye kyandibadde kituufu. Naye the moment wogenda ku university osome okukola degree kitegeeza olina equivalent eyenkana ne senior 6. Naye kati bano bakakozeseza nga mmandu so naye tekigenda koma wano. Ekitegeeza yesebo kooti teyagambye nti Walukagga teyasoma. Yagambye obugambi ebbaluwa kwagambira nti yasoma yayitako eri expired. Bibiri byanjawulo yo wenegwako nti omanye ovuga emmotoka naye permit yaweddeko tebagambye nti tomanyi kuvuga motoka. So Walukagga yasoma yagenda mu driving school katukirayo mu context eyo naye permit yakola ki yaggwako technicality gye bayisemu naye kino mu luzungu bayita precedent kigenda kubeera ne effect nene ku bantu abayita awo okugenda ku university. Kitegeeza ki ekyo? Anti ensala y'omusango guno eno mu mateeka kati nayo yafuuse judgment lyafuuse etteeka. Musango kasaba gusala gufuuka etteeka akadde ako. Eno precedent yasetingiddwa egenda sala w'emisango emirala mingi egifaanana bwe gityo. Tyoli agenda kufuna nga bufunyikkulwa agende mu electoral commission agende nti ono yayita major age entry bakujje mu parliament. Ate Walukagga kuba kati asigazaayo mwaka gumu bamutikkire. Kati bwe banamutikkira diguli yeyo nakuba ntuufu. Diguli egenda kuba ntuufu. Obwe bukuusa obuli mu Uganda ya leero. Okitegedde? Okay. Omusango gwasaliddwa mu ngeri ya byabufuzi. Yesebo. Kati Sseggona luli yagamba mbu waba yayagala omujjayo ne Walukagga naye yali azze kumujjayo yaba akoze ensobi kyawo. Ensobi ki gyaba akoze Sseggona wabanga tiimu ye yayise mabega nejjayo Walukagga nga ne Walukagga yali azze mu kalulu okuvuganya okujjayo Sseggona. Yagamba talaba wonso byawo. Anti kati ebyobufuzi bino njagala okiyiga olwaleero. Ebyobufuzi bivugibwa ssente. Naye ebyobufuzi ate waliwo ekibifuga eky'amaanyi oluusi bye bayita ebiro. Ebiro byo mu byobufuzi kasa biggwako ne bwokola otya. Nkiddamu ebiro byo kasa Katonda akuggyako omukono gwe mu byobufuzi ne bwokola otya. Oba tokyayinza kudda ngulu. Kati Sseggona alwanagana na biro. Ebiro bya Sseggona byaggwayo. Kituufu Walukagga yali azze kumujjayo. Ekyamazima omulimu gwe abadde agenda executinga bulungi agutuukirize. Naye kati kikyasoboka. Naye kye kiki nagamba nti Nuupu erina factory y'abaana byabufuzi. Ate nga bakulembeddwa mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga company manager oba company manager wa factory eyo oba factory manager. Bolunaazibira olwaleero oba wiiki eno okuggwako Nuupu egenda kuba egenze mu factory ng'efunye candidate omulala Sseggona gwagenda ozuzumba naye route eno. Ekyamazima nti Sseggona yavaayo full board nga yavuganya ani Walukagga era n'atakikweka na kukikweka. Yajjayo enjala akulage nti avuganya nani ne Walukagga. Naye nga kiki kyenagamba nti Sseggona yasala eddiida ali wa General Museveni. General Museveni nga okyali mugole wo okyali mwana mupya bakakuleeta akusuusuuta emmere kwalya kuolya wasula ku buliri wosula. Naye kati ekyo abamusookayo Sseggona nakwebuuza ku bamawu. Omusajja bye yabasuubiza ate kalina kuzira atayogera lulimi ludikya. Mawu agenda okugere baali bamusuubiza okukola transition nti agenda bagasa emateeka omupya. Naye tuukidde olwaleero naye kenyini tamanyi ssemateeka mupya atunula atya. Era agenda tukolera Pigeon Olonge yalinaayisa. Yagenda bamusuubiza nti naagenda kukola ssemateeka bw'omu agenda kufuna weeggalira amukole ng'owabinaayisa. Naye kati wetuukidde olwaleero nti ne Mawu naye General Museveni amulaba olusi ku migolo oba ku TV. Yali kutookoshyemu naye nga nange omusajja simulaba. Kati ne bana abaakagende balina okuddamu batule wansi beebuuze. Bamanye nti omupiira guno guggwerawa kigenda kuggwa kitya. Akalulu Sseggona takajjaayo kati. Alwanagana na biro. Ke baamuggiddemu omusajja abadde ali ku ntikko. Alwanagana na biro kye nkugambye kiri ssente azirina. Naye ebiro tebiri ku sayidi ye. Yesebo. Nga tuvuddeyo eyo wa Walukagga. Yesebo. N'ebyobuyigirize. Walabyeko ka video ka Mukulumpuuga ne speaker ne Masaka. Ndowooza obudde bwabadde na bwakiraawo nga bamwanjula. Kino kiba kirekawa
DF kati nakigamba nti kuba timing naki byonna ekyamazima ffenna we tuli wano twenkana mu maaso ga Katonda. Bw'oba oddayo n'osoma philosophy Max Weber yakiyita egalitarian utopia. Bakiyita ki? Egalitarian utopia bazita class struggle. Nti ffenna twenkana. Ekyamazima ffenna tukola ki? Twenkana mu maaso ga Katonda. Naye wabaawo abamu baasukkulumya ku balala. Omuzungu bagambira we are all equal but some are more equal than others. Kati waliwo byokola byesobola kola. Era nga wokikola njasamira n'enkwata ne ku mutwe. N'ate ne obayo byenkola. Nga nange mbyewuunya. Obyewuunya. Naye bayo muganda waffe oli ku kamera byakola. Birthday boy. Nga naye kennyini tosobola kubikola. Kati Robert Kyagulanyi wano Katonda yamuyamba nti alengerera wala. Kyo njagala kikubuulira. Ate munabyabufuzi olina okuba ng'olinamu element eyo ng'oli mpungu. Olengera wala mbefuzi baga nteri munabyabufuzi anabulago buwanvu kumanya binaabaawo nkya. Naye kati ekyo Kyagulanyi akiraba yakimanya. Ekyamazima nti mpugo okujja waneno gavumenti okumuleeta luutu eno mu kisanja kineno. Gavumenti yasooka kumanya nti Kyagulanyi atulemeredde. Bagezezzaako mu bayimbi kiganye. Bagezezzaako mu ghetto swak kiganye. Kati nga General Museveni alina okuteekawo kye bayita third force principle. Atondewo ejje eryokusatu eririna amaanyi erisobola okuba Kyagulanyi ni munafuye. Ne General Museveni ateeka okuba abaamubalira nakuddeyo kusaba ssente ze. Kuba ekyamazima kyongedde bwongezi Kyagulanyi maanyi. Kimwongedde bwongezi maanyi. Nti kye yali asuubira si kyafunyeemu. Kubanga ekyamazima we twantukidde olwaleero nti akamu kabonero akalaga nti Mpuuga talina lugendo. Eyali asaba bwa pulezidenti kuddeyo kusaba bwe MP. Amama Mbabazi yakimanya nti akalulu kagenda kumwokya naye era yaggye empapula za bwa pulezidenti atuukirize omulimu gwa mukama we. Naye kati ono yabaka trackinga mangu nti amazzi gamwokya mangu. N'agamba kanzireyo neme kufiirwa kafo kange njira nsigala ndi relevant osanga nyinza okukawangula. Kati ekyo kyalema. Ne kino kyejjereza abalala bonna abaali ku saidi abaamuwolerezanga. Ekyamazima olaba obubonero bonna obuliwo. Kubanga njagala nkuwulire gwe nti Mpuuga ku bantu abamu be yayinula nga kakembo mbwa tekamwa. Ali mu kisanja kye kisooka.